KUNSI eno edduka nga ekizungirizi yajjudde obuyiiya obwa tekinologiya ASINGA okweyambisibwa abavubuka n'abakadde abasoma n'abakyasoma nga bano bonna basinga kweyambisa masimu. Leero tukuleetedde tekinologiya omupya akuuma essimu okusinga screen guard ezabulijjo ezisinga okweyambisibwa. Ku mulembe guno gwa smartphone buli muntu afuba nnyo okulaba nti taba neeyo erina enjatika oba enkwagulo zonna. Bw'otunuulira ensimu etuli tekinologiya akulira ku sipiidi ya iriiri era ng'amasimu agamu gasobola okugumira enkwagulo ezitali z'amaanyi n'okugwa wansi okutali kwa maanyi, wabula nga agamu tegasobola ekiva ku bantu okuba nti bakozesa zi screen guard. Olwaleero twogeddeko n'abantu ab'enjawulo abakwata zi smartphone ne batubuuliramu engeri gye basobodde okuba nti bazikuuma nga tezifuna njatika oba okumenyekamenyeka. Nkwatayo abamu agenda nagikwata nagiseema emabega n'ateeka emabega neerabya nti ekyeri mabega n'agituulya neegira neeyiika. Kyekyo enkwatayo omuntu yemetalinga ku ssimu eyo screen guard. Screen guards eziri broken tuzireke mu 2019. It does not work. Honestly, it looks she looking a very disorganized. If you walk around, go tumbling a phone with a broken screen guard, I don't think they're that expensive. Njigulya screen guard neera kale nsobola okugigulya ebbanga lya myezi nga 5 nga nteekako endala. Abamu babuleeta n'okagula tosobola kwawula akaliko oligino n'akali ku fake wano nako bbiri nga kagize nkayesi nawe n'agamba kano kali kilasi nga sesinga sinza tumanya kirungi na kibi kuba kasaako nako bbiri nga kavuddeko anti buli omu atunda bbeeyi ye. Oyanza kujja n'agamba akange bulinga buli ku promotion bayitamu muno n'agamba kano gumu kitono omutwalo kanaana kasusa ategeera which one is best. Ebbanga lyo tojja kugamba ojja kukawaana nti ajja kukuguza nga awaana likamala ebbanga ddene ate obwe ennaku bbiri nga kasaanyeewo. Okumanya screen guard eri fake olabira ku simu we batali so much of a high quality phone get it, funny. Of course the screen guard is going to be funny. If you go in for a nice expensive phone, I think that it's quality. It has a lot to do with the quality. Kati. That's how I'll know basically. Emitwalo etaano sigiwuliranga kumanya agumu kitundu. Naye mpulira egumu ekitundu ebangumu nnyo. Nenzi yange nagigula kenda. Mu mwaka gwa 1968 Herbert Schlegel yavumbula ekintu ekiyitibwa screen guard. Mu kusooka screen guard zino zaali ziteekebwa ku TV era ng'ez'amasimu wano tezaaliwo. Screen guard z'amasimu zayingira mu katale oluvannyuma lw'okujja kwa personal digital assistants abasinga ze bamanyi nga PDAs. Bwe tudda ku nnyaffe Uganda, screen guard z'amasimu zigulibwa wakati w'omutwalo okutuuka ku mitwalo 2 okusinziira wonna w'oba ogiguze. Wabula ng'ebyo byonna bikyali awo, waliwo engeri empya omuntu gy'asobola okukuumamu essimu ye, TV ye, tabu ye oba ekintu kyonna ekyekuusa ku ebyo nga tekifunye njatika z'amaanyi nga Abrahim Ali Saidi Abdallah bw'annyonnyola. Twalese technology gwe bayita nano ku market ayamba okugumya essimu okusinga ku ordinary screen protectors eziriwo. Obuwangazi ewangalira ddala paka ku myaka 2 okusinga buno bugade obuliwo okwegamba essimu yo weeba egudde wabeerawo chances ntono nnyo nti essimu egenda kwabika oba egenda kujja ku scratches. Emirundi gy'ogula ka screen guard akana kali ordinary gikendera kubanga eri ewangala okutuusa emyaka 2 essimu yo oba ogikutte bulungi. Abdallah era agenze mu maaso n'atulaga engeri tekinologiya ono bwali bwa mulembe nnyo okusinga zi screen guard abantu ze babadde bamanyiridde okukozesa. Affecting sensor, affecting camera, teyiwa inki, kwegamba ebyo byonna by'osuubiriza nti biyinza okufa. Bagitesting yali invented okuva e Germany wabula machine bagyassemblinga ya China. Obuwagizi bwammwe twagala tubadde tuli willing okukola ne Republic of Uganda abantu mwenna okubatuusaako eno screen guard kubanga ya mulembe ddala ate yeriko videos nyingi kwe ziri ku YouTube ku Google technology bamuyita Nanotechnology osobola okwesomesa okusingako ku byenjogera. Tukaterako ku bbeeyi ensamusamu okutandikira ku mitwalo 2 paka ku 5.
Tekinologiya wa nano aterebwa ku ssimu omuntu n'atategeera nti oba kuliko ne zi screen guard yonna okwawukanako ku screen guard zino eza bulijjo ezibaddewo. Joshua Mitala, Crown Nawali, Record TV mu Kampala.